All right, buli lwakusatu mbeerako ku page yange iba nange embwanga zitabuse ani ali awo. So every Wednesday mbeerako ku page tumira nnyo ku baganda bange abali awo aboogenda maaso n'okutulaba n'abatufollowinga. Leero nzize kwogera babuloga nga sinaba na kutandika nnyo. I think I'm loud and clear. Bannange embwanga zitabuse okuboggola. So it's a very good Wednesday morning. Yeah, I'm always here on Wednesday and Sundays. I want to thank and appreciate my friends who are following me on my various platforms. So, babuloga nabalabye nga mulekana. Nembagamba. The end of blogging in Uganda. Mwabika President Museveni mbwa mmwe babuloga. Kati ate lwaki mwewakana? Sinze yamubise we mubanga muli b'amaanyi. Kati lwaki mwewakana? Nabagamba mbwa mmwe babuloga. Nembagamba musse omulimo gw'abaana mu Uganda. Kakati nabalabye mwenna ne buno bu Edimezaya buvuddeyo sifaala mubika we mubanga muli bakitalo lwaki kati mwewakana? Nabagamba mbuzi mmwe by the mere fact nti mwabika omukulembeze w'eggwanga His Excellency Yoweri Kaguta Museveni mwali mumaze okumalawo obwa blogging mu Uganda, mwali mu bumaze. Government kye yakoze kwe kuleeta amateeka ku social media ne babuloga. Ogwo omulimo gw'obwa blogging gwaweddewo because of your idiocy n'obutasoma n'obutategeera. Nabagamba repercussions ezigenda okuva mu kintu kino, they will be very deadly. Kubanga abatoole mwagenda ne mubika president w'eggwanga abagwagwa ne mujjawo omulimo gwo. Kati abaana babadde balwaninga page mu struggle abo bawedde. Government eresa amateeka amakakali ku social media. Mwe bubulogo obubadde wano mu Uganda simanya mukwata page za struggle ne mutandika okwasamira abantu ne muvuma abantu. Nabagamba mujja kukitegeera. Omanyi abamu mulowooza nti neggwanga lifugwa oba basirusiru. Uganda tefugwa bagwagwa. President gwe mubadde muvuganya abadde abalekedde libba temudde ku social media mu muvume nga tabayinaako buzibu. Ne mugenda ne mukola a treasonous act. Treason. Nyamubika omukulembeze. Kati mwenna muli awo gaba bugumye nze saamubise nze simubikangako nze bapeka video ate mmwe ababadde beeyita ab'ekitala abatakwatibwangako. Nabagamba effect egenda okuva mu kino mujja giwulira. Struggle ya social media yawedde mu Uganda. Amateeka amakakali gavumenti gerese bw'okola video yonna n'oyogera ku muntu ekigambo kyonna ky'otalinaako mutwe n'amagulu ogenda kusibira kitali kwakateteeka weeriri. Olw'obugwagwa obutooletoole n'obusiru n'obutawabulwa. Kati mmwe bwana mmwe simanya lujjuliro, simanya ddoboozi lya Uganda. Your time of nonsense is done. Chenabagamba that when well-thinking members of society stand to challenge idiocy, temujja kufunamu. Olw'obugwagwa mmwe mwennyini babuloga bammwe babasasula ssente okukola ekyo.
abo bonna bakojja omusiru. They are paid by the state to confuse you. Abo ba Eddie Mezaya kyakubidde for figure kubanga kyagala okusaba sente mu state house. Ebyo byonna bi Eddie Mezaya, they are paid by the state okutta struggle. Era yo bagimaze ya social media. Kakati gwe kana gwe atudde wano e Uganda. Kwata page yo, kwata ebyo bigundi byammwe bye mubaddemu, obiko omuntu, oyogere omuntu ku nsonga gy'otabanyiko omutwe n'amagulu ebyo mbaddemu kola, bagenda kukusiba ge mateeka amapya because of your idiocy. Nze nali mbagamba nti struggle yaffe abaana beekuba essasi. Tewaliyo nsi, teriyo mu nsi yonna egenda kukkiriza obiko omukulembeze w'eggwanga. Teriyo. By the mere fact that mwabika omukulembeze nga temumanyi nti ababika omukulembeze baagala kusaanyawo struggle yammwe, ne musiriwala ne bamemba ba parliament abali mu national unity nabo ne baweebwa ssente babika omukulembeze. You had now turned into from a political party into a treasonous, rebellious, unconditional group of idiots. Nabagamba mujja kiraba. Nope kyesobola okukolera. Bwe banaakutwala ekitale amateeka gazze. Amateeka gazze. Social media kati omuntu akulopa ne bakusiba. Buli kyofulumya kati ku social media ng'oli Uganda. Ati mwali mugamba nti intelligence simanya cyber crime tayina byuma bituzuula. Let me tell you. Bw'oba oli mu Uganda. Bye nali mbagamba temuwabulwa. Kaakati munnange struggle ya social media ey'okwogeranga eby'ekisiru yawedde. Nze tamale ndi musajja mugezi ntunuulira ekintu n'enkiraba nemanya. I told these idiots, you are barring one, your jobs. Ezo sebo zolaba ezo online media abaana badde bazifunamu ssente. Kati gwe leero tuula ku page otandika okusamwasamwa. Simanya Minister Gundi yabbye ssente by'otayinako mutwe n'amagulu. The law has been electrified. Weeri bagenda kukusiba. Bagenda kukusiba. Bano balumbuye. Lumbuye. Nabagamba struggle ya mugisse. Mwava ku mulamwanga mugaana. Mwami Museveni abantu babadde tebamwagala. Nga ffenna twagala change. Ne idiocy. Way of thinking members nga nsi eyali ebisa omukulembeze mugitubuulire. Mwabamu muli ebweru. You follow the laws of those countries. Mwagala okufutyanka eggwanga lino. That the basis of our argument to challenge Mr. Museveni was to do what is right. Kakati mwami Museveni abalemye mwagala COVID yamubattire. Buno bubuloga bwammwe. Nze saamubikako nalabyeneka kojja omusiru bwe bawa ssente. Ffe saamubikako. Bwe muba muli bakitalo lwaki kati mwewakana. Mwagimaze. Mwekubye essasi mu kugulu. That's who you are. Temwagalako kubawabula. At the end of the day temugenda kumuvinga. Kakati gwe waliwo kino ekivuuka ekibadde kituula ku lujjuliro. Ekyo ekyasama ennyo. Nkulayirira gwe bagenda kukusiba. Nkuwoningidde wano. Tandika okwogera mwami Museveni gwe watta Gundi etteeka weeriri. Minisita Gundi gwe wabbya ssente etteeka weeriri. Obusiru bwammwe n'obugwagwa bwammwe. Omusajja Museveni abadde abalekedde social media. Omusajja Museveni abadde abalese bamuvume. Ne mubika president w'eggwanga mwe baani baanammwe. Who are you? Mwe baani? Kakati idiots nabagamba nti ekiseera kigenda kutuka. Idiots ekome. People power, you need more strategies than noise makers. People power, you need more strategies than noise makers. Nemwe kuba ebyo bibuloga byemwe nebibika mwami Museveni. Nebibika katubirimu fatatubani nababuze lwaki temwapise. Abasaidi
ne bangamba you are a well thinking member of society. Gwe toli mu group eri. You are a well thinking member of society. Mwamulowooza lino eggwanga ly'abasiru kyemulowooza. Nabagamba the after effect of okubika Museveni mugenda kukyalo mwenne engalabi zammwe because temulowooza. Kakati page za National Unity tewali wagenda kuddamu zivumirako ng'oli Uganda wano. Temulowooza. Omulabe wammwe abakozesa ensobi. Mwe babuloga ba Uganda mwe busimanya bwana butosimanya oli ku ddoboozi simanya lya Africa obo bupeji the law has been rectified. Muddemu mubike Museveni. Omanyi muli batolotola abamu omusajja abalekedde social media. Omusajja abalese mukole ebintu byammwe muli mukumubika. Nabagamba the after effect of okubika president w'eggwanga mujja kukitegeera. Kakati gwe jangu ebyo bye tubadde ku YouTube simanya twasama oze minister nga temwina evidence. Nabagamba mujja kuddayo ku intellectualism. Nakibagamba you'll go back to intellectualism. Obo bubloka ko gy'omugezi basiba bakawa sente abali mu government. Bino byonna edimeza biri ya sente biri mukono na national unity. Mulemeddwa okubuuka naye abantu bano ko obo bukojja omugezi bwe bwabikira ddala mwami Museveni. Kakati muso struggle ya social media. Fred Lumbuye gwomu kuba badde baweebwa Lumbuye aweebwa ssente okutta struggle. Ne bwe mulizuukuka Fred Lumbuye yayingira Turkey mu mwaka gwa 2010 bwe yayingira Turkey. Fred Lumbuye nakuwulidde nga weewaana nga gavumenti weetasobola kukwata. Fred Lumbuye, let me teach you one thing. His Excellency Kagame abadde alumba abantu ne Bufalansa n'abalagako ekituufu kyali. His Excellency Kagame ebyo byonna bye muli mawanga ago mwerimba. Gavumenti eyina bambega abasaba mu 14. Balumbya president we Haiti ne bamutta mu lubiri lwe. President n'alumbibwa mu lubiri lwe ng'ali mu ggwanga lye nattibwa. Fred Lumbuye, let me tell you, government ya President Museveni eyinza obutakusirisa ne bakuteka out of action. Weegendereze abakuliraanyi abannayuganda ne booli nabo. Fred Lumbuye wayingira mu Turkey mu 2010 n'obeerako president w'abannayuganda. Fred Lumbuye wawasa omukyala gwe bayita Rose Kigozi yali asindika ssente mu Uganda. Yali musindisi wa ssente mu Uganda. Yali past Turkey. Nojja noyingira business eyo n'otandika okusindika ssente mu Uganda olw'okuba omukyala ono Rose Kigozi bye yali akola. Be wali osindikanga nabo ssente mu Uganda baakwatibwa baali katwe. Fred Lumbuye wadduka ku mukyala ono n'otandikawo business eyo ey'okusindika ssente ng'omaze okutegeera nti bikola. Wayitawo emyaka 3 emabega waddako mu Uganda. Oyina ennyumba gye wazimba nga business ekutteyo eri izeti Kasenge. Ennyumba gye wazimba Lumbuye. Oyina omwana omwo mu Uganda kubanga wajja mu Uganda n'obeerawo emyezi egyo 4. Fred Lumbuye bw'ojja mu Uganda n'obeerawo emyezi 4 n'ozaala omwana. Ennyumba wagizimba Kawuku ne Kasenge because my reports are not clear here. Bw'amala okukulira okubeera president w'abannayuganda ettake wafuuka advisor eri akakiiko akatwala abannayuganda ettake. Kino kyakuweesa kaadi okuva ku embase ya Uganda eri mu Ankara n'obeera ng'oyambako embase n'obeera ng'oyambako emmoment. Fred Lumbuye oyina omwana omwo wazimba ennyumba wano ne bakuwa kaadi ku embase ng'oyambako ambasada. Polisi ya Turkey yakukwatako ne bakusiba ennaku 5.
polisi yettake bwekukwata embassy ya Uganda nekuyamba because wali obayambako otula wa Mama Teresa ku restaurant ebiseera bye bisinga ettake bwotera okufuna ka wifi otambula wekweka lwakuba gyosula gye wali osula wavaayo Fred Lumbuye government ya Uganda eyinza ebutasindika special force mu Turkey but basobola okujjawo nga bakozesa bana Uganda abakulira and Fred Lumbuye let me warn you on a very serious note propaganda wo atuse wakoma oyononye struggle okubya buli institution oloza tolabwa Lumbuye olabwa ate Lumbuye toyina kyoli UN Turkey ebiragiro Turkey yensi ezimu kuzo nga UN tesobola kukuuma muntu mpozi nga ebiragiro ebijje ku government ya Turkey ne polisi ya Turkey Fred Lumbuye wakyusa passport nogiza amanya amalala ngoze Uganda erinnya lyo Sigwe Lumbuye Kajubi wajja wano nokyusa passport eri mu linnya ddala Fred Lumbuye byekugambye webibanga bikyamu jangu otuula ku restaurant ya Mama Teresa Turkey wotera okufuna ka wifi otambula webwala toyina kyoli tewagenda na asylum mu Turkey ne UN tekumanyi Fred Lumbuye ebiseera byo byaweddeko nkubuulira government za Afrika nzibu His Excellency Kagame abakomezaawo musa Lumbuye wegendereza nze Lumbuye kasitana kuyimiryamu ne nkugamba nti Lumbuye ebiseera byo bituuse nojjo gamba archbishopu nti omulambo gwe bagutwala abakatuliki otuzanyirako Lumbuye otumanyi Lumbuye Catholic Church ogimanyi teri muntu mu byafaayo bya Buganda alyazanyidde ku ekereziya ekolima nogamba archbishop bakwata omulambo ne bagutwala ekisozi ne baguzinirako Lumbuye Mama Teresa alitakaawo Lumbuye wawasa omukyalo omulala ngomaze okukyawagana era embiranye yaliwo wakati wo ne Rose Kigozi omukyalo yakuyamba nakusomesa byokusindika sente wasindikanga sente mu Uganda abo bakwatibwa bewali okozesa baali katwe bewasindika nabo sente Fred Lumbuye nkugambidde wano nga mukwano gwo nga muganda wo obera wa Mama Teresa Josra tomanyikiddwa waliko president wa bana Uganda Turkey nojjo fuka advisor kukachika kakulembera era mbata nkulu waliwo mwami bamuyita mbata nkulu ye yasikira bamuyita mbata nkulu ndoza nickname Turkey ye yakusikira okubera president wa bana Uganda Turkey Fred Lumbuye ve wa Mama Teresa Lumbuye you are nobody Lumbuye Saudi Arabia yataka sogi nga ne audio weziri nga ne video weziri up to now omulangira we Saudi Arabia takwatibwanga nengese ekimanyi Lumbuye let people not lie you are nobody Rwanda has been putting people out of action Lumbuye rekerawo kulumbanga institutions Lumbuye rekerawo propaganda war Lumbuye your time has come to an end nkubuuliridde wano ebyo byonna bye weekazaamu nze sibikanga kabaka nze sibikanga ku Museveni Lumbuye tomanyi bantu banyiga kabaka nojja n'obikasa abasajja Lumbuye n'okuba obwakabaka bwo nga waliwo project ey'okusaanyaawo Buganda kabaka n'avayo naga nti abeefuula abaagala Buganda mwe balabe ba Buganda nnambeemu omusajja yeddira nti matamale Lumbuye nkuganya ntya Lumbuye okumanyira obwakabaka bwa Buganda Lumbuye zino institution z'omanyira ziwangadde emyaka 13 tezifunanga mwazi eyimbyamu Lumbuye owabiza struggle oyina abo bakadaama bo abakufuula teacher
nga tebakimanyi nti abamu abali mu gavumenti abajja okusaanyawo national unity be bakukozesa Lumbuye. Oli awo weewaana nga ttake bweri ensi ey'amaanyi. Lumbuye battira abantu mu America na butwa. Look at this idiot. Babakomezawo mu kofini. Lumbuye, be very careful. Vewa Mama Teresa ku restaurant wotula ngozo okutapika wifi. Mwebo bulogo obuli mu Uganda babakoledde amateeka. Nabagamba nga mubika President Museveni. Nembagamba nti ekikolwa kye mukoze musesitulago. Kakati President kye yakoze kuleeta amateeka. Kati gwe kino ekivubuka bibeera ku lujjuliro. Simanye eddoboozi lya Uganda. Damu otandika okuvuma abantu wano. Obawaayirize. Nabagambye luno olutalo lwa idiose versus intellectualism. Nationality mwakoma temuwabulwa. Temugambwako emirimu gy'abaana mwagisse. Mwaba YouTube. Kyazi omuntu alina information. Etteeka lyazze. Lumbuye. Wesimbe gwe mu President Museveni Lumbuye. Lumbuye, who are you Lumbuye mwana gwe Lumbuye? Nokuba ababaka. Sifwa gwe y'omusajja yo wajono n'abantu badduka. Nze nina MP abasuba mu 12 abankubidde simu. Na ekisajja ekyo kyatutama. Oli awo sebo weewana. Lumbuye osula mu Istanbul. Obeera wa Mama Teresa. Lumbuye olina omwana omuwano mu Uganda wazimba ennyumba. Naye ennyumba njera bitti. Lumbuye. Nzeje.